Abageye mbalamusizza bannaye, abageye mwenna gye muli mu nsi zonna wamu, mbalamusizza wamu n'abatali bageye mwenna abantu ba Buganda, mwenna babadde ku mukolo gw'okukuza ameefuga gaffe aga Buganda agatuuse ng'ennaku z'omwezi 8 Okitoba. Bannange mbakulisa ameefuga ge twabaddemu ffenna nga naffe ababadde busujja gye twagakuliza. Era nsuubira nti n'ebika byonna byabadde bikuza ameefuga ga Buganda. Muli bulungi, mwebale agalimu, mwebale emirimu, abayise mu buzibu mwenna mbakulisa, ababadde gye mubadde mwenna mbakulisa, abali ebweru, abatoba n'emirimu mwenna mbakulisa, abali mu kisinde mbaagaliza ebirungi ebiringanga obugulu bw'eggongolo, mugende mu maaso. Era ntaddeyo akayimba ako nga njagala mutandikira okwo. Katakula atakula ki? Njagala mutakule. Buli we mutakula nga mujjawo ekigulira magalo eddiba. Kubanga bakoonye ku basajja abazira, ne bakoona ku mayembe, ne bakoona ku balongo, ne bakoona ku buli kimu. Naye njagala buli kimu kibanguyire, kibatakulire, kireete kijjuze ensawo zammwe zibwegebwege. Nja kutandika n'emikolo emikulu mu nnyumba za Buganda. Mu Buganda mulimu emikolo emikulu egisangibwa mu nnyumba, mu mpya, mu nnyiriri, mu masiga awamu n'ebika. Egimu ku mikolo gino gya nnono era gya buwangwa, omuli okwalula abaana, okwalula abalongo, okwabya ennyimbe, okwogeza okwetegereza n'okulaba oluggya, okwanjula, ogw'okuziika. Egyo gyonna mikolo egiri mikolo egy'ennono. Mbalamusizza nnyo bageye bannange, muli bulungi, mwebale gyonna temutuusaako. Nze mugeye munnammwe Ssaalongo Kalule Mulasa KIWEEWEESI Mundu. Mbaagaliza ebirungi ebingi, mbaagaliza buli kimu kibawoomere, mbaagaliza buli kimu kibalongookere nga mwetereeza nga bwe mugenze mukola. Njagala awatali kugamba nti kiki kino, teri kunonooza, teri kuvuma, teri kukola ki, tugende mu maaso. Obwo bwonna buwanguzi bwe tujja okubeerako. Abageye nsaba mwenna nga bwe mwatusaayo amakubo agadde ebusujja, njagala mugalongoose. Jjajjammwe agenda okuyita mu makubo nga temukyali matutu, gamufumita, gamutwala busujja. Kino ekisinde tekijja kuleka mpewo mbi mu makubo. Zindowooza nti buli kimangolingo yenna mwamugogodde, ekiri ebusujja n'ekiri buli wamu mujja kutandika okuwulira embuutu nga wali olubungu, waliwo ezivuga. Weewaawo, weewaawo. Okuzaala n'okwalula abaana. Nnaku zino ng'omwana omuto eyakazaalibwa nga yeegenderezebwa nnyo, kuba oluusi yasobanga n'agongobala oba n'afa. Ebyasobyanga omwana mwalimu nga mu bino: okwenda, ate n'ojja okwata ku mwana oyo omuwere ava mu makubo ge agatali matuufu n'atuula ku buliri bw'omwana. Obwo bwonna busobe bemba muleesi. Ng'omwana omuwere yeegenderezebwanga nnyo olw'obutasoba. Eddagala ly'obusobe
ng'abaana babaleetera magere ga nkoko, babateera magere ga nkoko mu kyogero ne babanaaza, era nga bwe balaamiriza nti magere ga nkoko tegatta baana baago. Ate enseenene, era nga bafuna enseenene ne bagigema, olwo nno omwana n'atafa nga awunyanga nseenene envundu. Mu bika ne mu mawanga agamu abaana baalulwa nga bakakasa nti abaana bano ba mu nnyumba eyo oba eno.